Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Wange. Webase? Ankyatono. Ukola kyoli musezi? Singa sikufaanana. Singa sikufaanana. Nze Mukunja ate ongamba singa sikufaanana bagambye ndi musezi. Kakati wangambye nkukubireko mbuulire kiki ekigenda mu maaso. Ne Mukunja onansenya nze mbaye manyi bana abayaya abatera okunsumbua kakati Mukunja kuyita mbimpimpi. Mukunja nina kyembadde njagala okunyambako mbadde njagala ondobesezeeko omwami wange mpulira buli gye ndobesozo nendaba nga kiyinza okunyamba. Mukunja omwami wange bamuyita Mugisha. Mugisha tubadde naye ebbanga eriwerako. Naye Mugisha ye muntu atayingira waka leeti bwe ziba ssaawa 2 ziba 2 buli lunaku. Oba okitegeera? Ye muntu atasula bweru. Kuza Mugisha buli kimu ekikyakola nga kiri perfect. Naye Mukunja mnenga naye bwomanyi mu mukwana abantu balaba nga mukwatagana nnyo mbeeramu abataagaliza. Mwe mwavudde abantu ab'engambo ne bajja ne baŋŋamba nti Mugisha ayinayo omukazi omulala. Era ng'alabika essaawa yonna akyanoonya ngeri gy'akimbotolera nti ayagala kumufuula nnamba 2 w'enkimanye naye ekyamubuze. Naye Mukunja ekituufu sijja kulima nti Mugisha namukwatirako mu nsobi yonna nti oba yali asuzeeko ebweru mutaddeko nnyo ebirowoozo ndabe nga ssaawa zaakomayo waka zikyukamu ziba 2. Mugisha aba waka. Mugisha tasulangako bweru mba muwaayiriza. Naye kaakati neebuuza ono yaŋŋambye kino ayagala kuntabulira maka oba kiki. Kati kyovula Mukunja nakusindikidde message onkubireko onyambe tulobese Mugisha manye ekituufu kyekyo ddala omusajja oyo atiyinza okuba nga alinayo omukyalo omulala ng'alinda ngeri gyakintuuzaamu oba bamuwaayiriza nga bagala kuntabulira bufumbo kyova saayagadde kuliakitingirawo. Mukunja kati bw'aba mulinanga onoba kijja kusinziira lwakuba tera Mukunja n'eruusi ate nekintiisa njagala okukimanya naye ate ludda kinkangamu. Okimanyi Mukunja omusajja ate ayinza okimanya nti ate wanaakimanya nti mutegedde ate n'alifuulira ddala ejjogo ate ludda kinkangamu naye ate njagala okukimanya. Kale kati gwe eno essimu gye wampeereza yaani? Eyo essimu ya Mugisha. Kale onaayogerako naye? Nedda. Kale beerako tuvaako. Kale Mukunja. Mugisha? Wani? Gwe Mugisha, ndieno mukatale. Oliwa? Okole ki? Nze no byenkugamba bya makulu. Biki? Mukazi wabadde wano nga yeekalakaasa mbu Mugisha yakwana omukazi mukatale muno era njagala kumumanya biki okumukkakanya tebibadde byangu. Mukazi wange kyewewaka? Abaani atwalira mukazi wange ebigambo. Kati ng'agamba ki? Mbu wawasa omukazi biki kwegamba bintu bifuuse bizibu. Omukazi oyo mulabo oyo gwagamba mbu nawasa omukazi saamuwasa. Omukazi just tubadde nga tubeera omukazi oli mugagga. Kati n'embeera ya COVID yonna omukazi oyo yabadde nga atubeezaawo. Naye omukazi kale sisobola kukimugamba kuba oli mukazi wange naye ng'ebya ddala. Embeera yatabuka oli omukazi yabadde atubeererawo nze nga nkozesa mugongo gwange omukazi n'ampaayo kasente. Nze omugongo ye yafuuka bizinesi. Naye ng'ebya ddala omukazi saamuwasa. Ati kakati obuzibu lumamanyi omugambe nti bunnange. Sisobola naye ng'ebya ddala
oba abakazi babaaki bannange oba ekyo ekikazi kisiru kati kituuka kitya okujja mu katale okunnondo otandika okwogera ebintu ng'ebyo. Kakati naabadde mu katale ng'ayagala kumanya nga mukambwe muzibu nnyo ne ngamba nti bannange Mugisha singa bamukwatako. Naye olaba emala nfuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo onze naye kujja kuba akaafa. Sisobola kugumiikiriza mbeera eyo kuba olaba ebyaddala buli kimu kyayonooneka embeera eri awo oyo omukazi kwegamba yafuuka katonda waffe ewaka. Yatubeezaawo okutegeera emigongo gye gyasigala otweyimirira etulina kyakukola kirala. Oyo omukazi yabadde ng'atubeezaawo ebbanga lyonna erya COVID. Naye neefuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo kufa babiri kujja kuba akaafa. Ayagala kuntabulira maka. Teweewera naawe. Bw'oneewera tojja mufuna. Nze kugambye omukazi abadde wano nga yeekyanga. Mbeera mu kubonaabona kunoonyeza abantu bange kyakulya waka omugongo nenzirayo nga gunfuuyirira waka sirina kyesobola mukola. Naye ne mmala nfuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo. Kale sijja kulaba nze naye ani asinga. Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku biiti famu. Maanyi ga mugongo. Kati bitegeera bulijjo by'olya. Kakati nakacwa mu mbeera ng'eno okola otya? COVID abanyize. Musajja omugongo gutuuka n'omufuuyirira kunoonyeza kyakulya. Era abayimirizaawo mu COVID yenna. Kati okola otya bwe mba siina kyenkola. Mugamba mukebeze. Oba si ekyomusibira entanda ya bugaali nti genda weekeje naye bwe mba nyina omulimu mugamba Akomawo kyewakoze wakikoze koba weekanze nja gula ennene. Okusanga omukazi asobola okugumira kyagamba wakiri tusiibe enjala odde omugongo gukufuuyirira nze essanyu n'alijjawo. Kati olowooza Mukunya nti no bw'omugamba musiibe enjala kitegeeza taddeyo era yeemulula n'agenda. Bw'omukebera nga mulamu nze ndowooza osigala omusiga kaloobo ku mugongo. Omukunja nakacwa ne amoto mbaranguzi ffe tukupera empya ekintu ky'omugongo kino kyo kinkubye wala. Kaakati anti kati bw'alaba nga taani yange aleme nga genda. Naawe ogenda oyiye. Jenga agume alime kukaba. Naye toddanga omugongo gukufuuyirira. Nze sijja bigumiikiriza. Agendayo ku nva n'agendayo ku mmere sabbuuni bingi nnyo munnange. Honorable Speaker Thaddeus webale kutuweereza. Honorable Speaker waawa. Mukunakacwa n'amooti mwebale kuweereza naye nze ngamba omukyala agume omwami tali mu bwenzi anoonya kyakulya. Embeera ya COVID bwe yatuuka ky'olina kye kikweyimirira oba mugongo oba magulu buli kimu. Musajja tali mu bwenzi anoonyeza abantu be kyakulya. Ono omugere babiri kantumiyeko abantu b'ewaffe gyenva abantu b'ekinyonyi Nabweyo Masooli Malabigambo Kyoga Nabweyo Kamuli Mannyo Gaseka Kiwawu ebyo byonna bisangibwa mu disitulikiti y'e Kassanda essaza Ssingo. Mannyo Gaseka Kiwawu gwe ndoze wali nendi kutamadda. Adiko madda aleno. Ndi kutamadda. Wenkokonjero obwo oluva bwoti enkokonjero ddako ndi kutamadda. Ne kati yavaawo. Ne Busaabala waliyo ndi kutamadda. Awo yo sindi kutamadda. Bali bamita waliwo akasozi. Lwali luwanvu naye bano abakola oluguudo lwa kolas kati baalukakanya ng'emmotoka okuyitawo bw'eba si mpya totawaana bayitanga wa mukalakasi. Mukunja mamina kacwa moto mbalanguzi bane mwasuze mutya mikwano yense mama Jackie wana ekiteredde bannange abakazi kati bw'abanga akimanye nti baawe adda awaka mu budde era ebintu abikola nga bwe yali abikola mu budde kati essaawa eno anoonyereza ki anoonyereza ki kati wuuyo kati azudde byazudde bigenda mwewaniikiriza emitima bannange nedda abakazi baawaka nammwe mweddeko omusajja bw'abanga toyina kyakulaze bannange tereezaako omutima gw'obeereko awaka. Endobeso eno ngiweerezaako maama Trevor abanju gwe bamanyi nga anti Mase wana ekiteredde mwebale kuweereza mikwano yenze maama Jackie wana ekiteredde. Omukunja wansebo mwebale tuweereza daddi kale sebo onaabeera Barnabas ambasada w'abaluule Kyabusaka na Kasongola gye nsinzidde
Mukunja mbadde simanyi nti n'omugongo naye kapita awedde emirimu. Kapita awedde emirimu. Naye olaba Mukunja. Taba mu bwenzi abeera paka mukazi akigumire. Taba mu bwenzi abeera paka sa. Webale kuweereza. Kale. Ono kazi wa miisi wano ku Kyamundu Islamic Center Rukaya. Bambi omukyala agume batuule butuuzi ku mmeeza akakanyamugisha mugambe nti nno tukakase batuwoowe ensonga zibeere mu mateeka oleke kukuta bukukusi. Nati kakati ze nakachwa kyendaba. Bw'aba aleeta mukyere matooke nnyama nkoko guma obuzibu kujja na miwogo nga jagala nga tanana mukene mbomukazi atuyimirizaawo mu covid. Maka wansebo mubale kuweereza kale ono nsobyanga ndi nakwaya kati saategedde nti ekizibu ekyamutwalayo kya covid mwebale kuweereza kale Maka mwebale kuweereza kale nzazi waffe nga nsizidde ne waffe ekisawo kati omukyala abeerewo ng'akimanyi nti ebintu byonna yabadde akozesa mu covid amatooke n'ennyama byabadde alya bibadde biva wa mukazi oli ekyakigumire kasa mufunye gye muzza eri omumwa kalwatya nga nze ntandise enkola eyo onookinyumirwa webale tuweereza kale sebo yagerako ne mukulu Kasamba ali mu ggombolola y'ekituntu ali Luwunga kati omukyala oyo akimanyi omukazi tagenda mwagala omusajja yamunoonya obwagazi ssente. Webale Mukunja Wange webale kweda kikonyogo enage ekisuli mwala wange agamba bulungi kojja wasiza otya nno kojja mwala wange olaba abadde tayagala kunoonyereza ku musajja era omutima gwesigedde naye nze ngamba kitegedde nti omusajja abadde tatambula naye ebizibu bya covid yajja kati n'omukyala naye atandika okuleeta kati omwami awummulemu kinaani ate ng'omwami aleeta ate n'omusajja ekiziwuli agambye omugongo gumweyimiriza ddayo ng'oye naye kala tatuukiriza kati nze ngamba bizibu bya covid agume. Abasinse good morning kansala Jamile Ntebe omukyala Mugisha kati amazima ogategedde anti olwese naffe twagala nnyo okunoonyereza ebitatukwata kati amazima ogategedde omusajja muleka agenda yiye 10 kansuubire nti yakebeza omukyala agenda yiye 10 kagenda akakalabya omugongo munanga aleete waka kye munaalya ate bw'ogamba okunobanga bangi baswamye gwe nno suula tomanyi bangi abamwegomba nti wuyo ogamba akwata obudde empise waka tezikyuse gweddaawo olobe bajja okukuba busu damaka ago gw'otuula ofumbe.